Musa Musa chamanyi gwali ayagala kukubwa mpi bikonde na kusambwa bugatto buli obugatto buli naye tujja n'ekirala ayagala following alabika ayagala na kasente ate mu following ajafuna akasente bajja namumanya bamuweyo kasente. Musa ayagala following, ayagala abantu beyongera omutegeera. Naffe tetukulinaako buzibu tugenda kuwa following. Ate n'ekirala nja kukuba empya okombe n'engalo gwe. Ebyo byotiisatiisa noddeyo n'opika opikira ku bigogo. Munekayita nti Musa ayiseeko wano. Ali bweyogerere. Baba togeza. Obugato bujja kuliirawo. Kati tukusaba kigambo kino. Ne bw'oba otambula ng'oyagala kusembera. Tambula ne gaali yo simanya ya Wembley. Simanya bichi ndaba mulimu n'abawanvu nabo bennyini tujja basabula. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubanirizaako mukutu gutanti kwe tuli ku gutanti this side Professor Kaidere Kamera good talent KY yali kuya Katiko family. Tugenda maaso tunyumya mune bakatiko family bano we bali bano baganda abaffe ensi yabampi yatandika naye ensi yonna ebaamu ebintu bingi ebigibaamu ensi yonna ebaamu ebintu bingi ebigibaamu mubaamu ebyokwerinda mubaamu ebyenfuna mubaamu opposition mubaamu empalana okuyombagana okubagana n'okufa tetujja kwerabira bikintu kibaamu mu nsi naye tunabannyo genda maaso nyangala okunjukiza aba staff ba Uganda bweyagala ogenda okuba ekyeyo wekwate staff ba Uganda company weeri beetaaga abawala n'abalenzi abawerako mugende mukole nga ba maids babeetaaga bakadaama abagala okukola mu restaurant okukuuma okuweereza emmere okwaniriza abantu oyinza okujja mu inbox yange ku namba yange oba ey'essimu gyolaba ku screen yawo 0706794729 oba MTN 0782952155 nenconnectinga nojja ku Safeva Uganda tukulwana ogenda n'okuba ekyeyo. Ekyenjawulo ekiriwo kiri nti oteekamu ssente nga visa yo ogirabyeko bwoti awo n'ogenda n'okuba ekyeyo emirimu egiri mujje. Ndi ne Katiko ne gaali ya Katiko baawunsa egaali bodyguard and so on. Tulaba waliwo olutalo olugenda mu maaso. Musa mumumanyi? Musa mumanyi. Omumanyi ng'omuntu? Mumanyi ng'omuntu. Musa wali Katiko Musa omumanyi? Musa kumpi ndowooza bana mutabani wange. Musa ogolowooza yina emyaka ameka mu mutunuulira? Kuba ndabanga abasinga omubiri. Ayinza okuba nga alina talina mubiri gwamu yasikwepika bwepisi mutwe gwe munene oyagala sorry sina kwongereza. Musa akuze mulaba emirembe ebiseera bya Siiri omugenzi Musa mutabani wa Siiri Luswata gwe bayimba mu Luswata. Okamanya kakayimba kadole? Nkamanya kakayimba. Yali ayimba ate omanyi twagala alaba afune ekifaananyi ekituufu. Yayimba akayimba yali ayimba agamba ati abantu osobola otegeera Musa gwe twogerako. Akakayimba Gravity ye yakayimba agamba gwenjagala bamuyita Luswata mumpinga ekikere size ya kidomola mumpinga ekikere okay oyo naye nzingamba tetwandigenze mu ebyo kuba oli mugenzi nedda just tugeza ko siga kifaananyi abantu batamanyi Musa omanyi kati ninyo abantu bafa abatulaba stories ezimu tuzikola abamu muziraba bulala but okubeera ne bano baggayi okubayita ensi y'abampi bo bampi era tebakyegana siwe kiri nabo kati buli balinga beevuma obumpi naye kati bakyenyumiririzaamu bali ku kitimba beeyagala mu bookyayo you associate with them fe tutambula nabo mu kkubo ng'abantu babaagala selfie and so on. Kati mu bino ebintu stories ezimu zetukola mubaamu ebyenfuna zikamba buli openly saagala mbalimbe nze nange nawe nfuniramu ne nabo balina webafuna ate bo webasinga n'okufunamu mu kintu kino. Kati ne Musa naye gyali naye Musa abamu tebamutegeera nnyo. TikTok ye ebadde n'aba following ya 1,600 but you never know through this osanga Musa nayinza okugenda nafuna followers 3,000 nga 5 naye nafuna abamuwokyayo obulamu ne butambula. That's why njagadde bamanye Musa. Musa
Musa kyemanyi gwali ayagala kukubampi bikonde nakusambwa bugatto buli obugatto buli naye tujja n'ekirala ayagala following alabika ayagala nakasente ate mu following ajja kufunamu akasente bajja namumanya bamuweeyo kasente kadole byaddala Katiko byayogerako Musa kuba Musa yazze ng'abawoninga yakola ne bw'atya ajoga azinga ate mikono agamba mwe mumusobola okunkubamu ngenda basamba mumwe nakola video endala ngagamba gwe Katiko ne kadole Katiko ne mutabani wo ngenda bakuba mugeze musale machine ngenda bakuba oloza Musa ayagala kiki kyayagala Musa ayagala following ayagala abantu beyongera omutegeera neffe tetukulinaako buzibu tugenda kuwa following ate n'ekirala nja kukuba empyoko mbe n'engalo gwe ebyo byotiisatiisa noddeeyo n'opikaapika opikira ku bigogo bannaye abali eyo sides eyo bayitayo batya Salama Road eyo Makindi nga muyinza okuyamba Musa bamene mumuwa gym na traininga tujja nagikubira akalanga eyo gym gye munaamuwa kuba tasobola kujja eno bweyogerere ku suplex kuba ffe tutrainingira ku suplex gym ate n'ekirala ayinza okujja eno tumukubira bwereere empi nga byakula tabitegeera bulungi alajja kujja aleeta amaalo g'okutrainingira ku bigogo yamanyira bya bigogo ate adde ku byuma ebyaffe abagiragiramuko oleeta obugogo kwai gwe tugenda kukubira akalango gym yenna eri eyo around Salama Road yonna eri awo esobola okuwa Musa ne mumutraininga bambi omulimu obutunda ng'atabuse tukwate mu katininyi soke mpozingamu omulimu gym eziri awo Salama Road Makindye Ntebe Road Munyonyo tetufaayo fakalango tujja kabakolera nga kajimu kasito wa Musa n'omugamba nti Musa buli lunaku jangu tukutraining fe gym tujja giranga for free tujja girangira bwereere banaye Musa muje muvudde ku kimugambe nti mutuke n'omuwa gym Musa ati asamba ebisooto ali mu kyalo bigogo ebe twabikolanga tutulieri tusamba overi we waga nokolera kakutiya nokakolanga punching bag ebe byonna twabiyitaayitamu bro twabiyitaayitamu Musa bambi tusaba mumutuyambire muta nate Musa togeza n'osala simango jasimaya kireka weyogerere netukunyiriza bunyiriza nti oli kireka obaka simu ne kaita nta Musa ayiseeko wano alibo yogerere baba togeza obugato bujja kuliirawo kati tukusaba kigambo kino ne bwoba otambula ng'oyagala kusembera tambula ne gaali osimanya ya Wembley simanya biki ndaba mulimu n'abawanvu nabo bennyini tujja basabula musololwangana n'abawanvu nabo bennyini tujja basabula simanya ba ku foundation Musa yongereza kubanga mukama tulaba yawanda n'ategwa ino kola emirimu egisinga obungi egaali gy'obeera nayo simanyi oba gaali kye y'abawanvu njaba kulinnyira nawe kennyini nkukube nkuwene risiiti nkuwene zikutwala mu ddwaliro okujjanjaba n'omuntu watunulira Musa tulaba nga Musa alina omubiri munene kale true naye ali munsi y'abampi mumpi nga mmwe naye tulaba alina omubiri munene Musa ddala musobola Musa oyo Musa mukabuka gwe gumuwaga naye nga Musa nja kukuba ebyedeene wepankapanka n'otuteeka ku screen bwe Katiko ne mutabani wo ngenda ebiki igwe nja kukuba nkuwene risiiti gwe omukulu Katiko oyongerezaako ekyo ku bino kuba ffe tulinze buli nsitulaba kigenda mu maaso talabe Musa ng'atandise Musa wanda Musa awaga Musa akuba ebitoke Musa abuukabuuka Musa kyendi Musa asira mu kubambi musajja watu anoonya ka following ate kirabika n'embeera esinti eryawo nti eryawo nti eri bulungi naye abantu bajja kukumanya tofaayo kiryoke naye mu by'okukuba taata we baaba we mutabani blaza ngenda kukuba sina kukuba bikonde ngenda kukuba Musa obwabato tetugenda okukuba taata tereera
jangu Mwina statement gye mukoze ne mugamba Musa kyoyagala twakitegedde. Mbadde nsaba muginziriremu okwo. Ndi Musa kyoyagala twakitegedde. Musa oyagala following na kukaaba. Ayagala following kukaaba kukubibwa. N'abantu bamumanye n'okufunayo kasente. N'okufuna kasente. Kiddemu nga go kyogera direct omukuumi. Musa oyagala following, oyagala kukaaba, oyagala abantu bakumanye, oyagala mpozi bakuone ku sente. Ya kyoyagala naye following abantu bagenda gikuwa. Oyagala sanyalaze naye ffe sanyalaze tugenda gikuwa tetukuyinako buzi. Engeri nti ava mu nsi y'abampi. Engeri nti ova mu nsi y'abampi. Ya tetukuyinako buzibu. Ekitegeeza abakubanga muwanvu ko tulabe abantu bangi abavuma bombadde nga temubaddanga muwaayi. Lwaki kuno muzze mu Musa? Musa family y'emu kumpi. Wansi y'abampi. Y'abampi. Nera okkirizibwa okujja mu family naye just tugenda kuwa essanyalaze. Oveeyo nawe bakumanye kuba neera kye tuliko. Bagimanye family nti naffe gye tuli abampi. Ensonga lwaki tetulwanagana n'abawanvu. N'abawanvu tubasobola naye tetwagala. Tukusomese ne discipline. Empisa. Oleme kumanyira ate bakulu bo. Musa ndi mukulu wo. Olina okumpa respect. Doctor olina omuwa respect. Kumpi ninga taata. Ne mwana mu muzaala mugamba Musa n'okusoma tewasoma tolina nabyakola funa ebyokukola and so on. Ne bwe kiba nga sekyo tusobola okutwala ku ssomero n'osoma ku sente zaffe. Ne tukuwa n'omulimu ng'omaliriza osoma n'okola. Ate si mwabatandise kolero ly'ebitabo kamwewaane. Kati gwe Musa ebyo byoliko tugenda kuwa omulimu. Tugenda sooka tukusomese. Tukuwe n'omulimu. Asooka kukola nga wasoma. Yalina okumwekolera. Asooka kukola. Ogenda sooka okole school fees. Ofune school fees. Bw'omaliriza tukuwe n'omulimu. Okay, ensi y'abampi etabuse. Mulinganga bwe mugamba nti kati engeri yali family emu nsi y'abampi mujja kumuwa akole. Mubanga bagamba nti buli mumpi yali yatandike okumanyira oba atandike obbaako kyakola mujja muyambako naye ayambuke. Buli mumpi yali eyo. Okkirizibwa okumanyira. Naye nga emanyira gy'omanyira muntu onotono. Naye bw'esuuka n'ebanga eya Musa bawetaaga kusamba. Bw'esuuka n'ebanga eya Musa tuba tugenda kulinnya. Kigendererwa kimwagala babamanyi. Kye kigendererwa. Kigendererwa twagala babamanyi bampi bannaffe. Muveeyo bulungi. Kale mututumuke. Abantu babategeere. Olaba mu Lugundi waliwo ekigambo kye bayita uprooting. Kitegeeza. Naye kati bwe tubeera mu bantu kiba uplifting. Okujjayo omuntu n'omusitula. Uprooting kiri mu baki? Kiri mu bibala. Wasoma dokita oli dokita. Onzikiriza. Kiri byakulima. Uprooting what? Byakulima bwe bityo. Nojjayo ekibala lwaki nga kiri wansi n'okisitulayo n'okijjayo. Kati mu bantu kiba uplifting. Mwenna nga gye muli bwe muti saizi yaffe kale abampi ojje bambi tuba uplifting tubeerewo batumanye eno si tugiyita mbuyisi inshallah alhamdulillah. Okay, mwina ke mwongerezaako support, musabe support abantu babawagire abantu bongerewo okwagira project ejja ey'ebitabo binatera ofuluma babigula and so on. Kyensembyayo banaye mutuwe support, tusaba support. Ebitabo tunatera okutandika kati tugenda balaga nga tukimaliriza ekitabo tugenda kibalaga. Mutuwe support banaye. Ekiriwo saawa zino tugenda tandika kukuba gundi cover tubenga tumaliriza naye tukyabula mu gundi process ya machine kuba machine yetu tujina. Machine yetu tujina ebitema bino manyi byomuwamu bwabuyisemu naye nga egisala wali size kyetula mutu kale kisinga twagala support. Twagala support. Temanyi machine zibero machine ye rulinga mpapula ziba teziri rulid then wabawo ne machine ebikating ebimaliriza ne kiba kitabu so bino okudda mutandi babikating ebidde. Ne fundraising naye tuli kumpi. Tugende maso. Tuli kumpi kumaliriza. Nera mwe
muli eyo mwina zi stationery mwina ki bya kale azini bikwatagana ku by'ebitabo bwe osobola okugamba nti ebitabo biba bifulumye njagala mbaguleko bwebiti naawe osobola okugamba nti amuna ngenda bookinga bwebiti naye mbadde nsaba nsooke mba supportingemuko nga bwe mmaliriza ebitabo ndaba ebitabo byammwe naawe bwe bagyoli you can support us raise us kintu kitambule. Sigadde nga gwe Dr. Katiko. Sigadde nze Dr. Katiko. Dokita janja baki. Mwalo gwe babuuza oli dokita nti oli dokita waki ndi dokita. Dokita ndi musawo in fact bamubuuza busawo. Toli musawo waki ndi musawo wa bisoro by'abantu. Kyapisa dokita. Soka ndi dokita wa kumalako bantu birowoozo. Nabo bujjanja bisebo. Bujjanja. Bakubuuzanga wali bate wali amafiina ng'akubuuza naye nga toddamu bulungi. Kumalako muntu birowoozo ndi musawo kumalako muntu birowoozo n'ekirala njagala ndi dokita nga ebintu byokwasaganya wali nga ndikkirira nnyo nakubuulira nga bana basaizi yaffe nembagamba munaye ensonga olina ozikwasa bwoti teweenyooma oba olina okugjayo gundi mugo gwa Musa n'obagamba nti nensobola kitegere koko okujjanjaba kwenjanjaba bingi byenjanjaba. Okay kadole your remarks ebigambo byo ebisembayo bitu ebigambo byange ebisembayo bana ekyenyongero bajjukiza mutwe support ebitabo tugenda Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka genda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.